nga poliisi mu disitulikiti y'e Lwengo ekyayiga omusajja omutemu agambibwa okutta muganzi we gwe yatidde ku buko mu nju ya kitaawe. Agavaayo gategeeza nti omutemu kaakano atandise okukubira abalamu be amasimu ng'awanjaga. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito y'abirina. Abatuuze ku kyalo Nkunyu mu ggombolola ya Lwengo lulo mu disitulikiti ey'e Lwengo baaguddemu entiisa omusajja Asafu Kagayi bwe yalumbye muganzi we Rehema Nasuna mu maka ga kitaawe Jibuliru Kibuule gy'abadde yaze okulya naye Yidi n'amutuga n'oluvannyuma omulambo gwe n'agukumako omuliro. Okusinziira ku booluganda lw'omugenzi Rehema Nasuna abadde era yanobye ew'omusajja ono gy'abadde babeera ebulo mu Butambala era omusajja ono olwatuuse ewa Ssezaala we ng'ayagadde ensonga bazituulemu era bazimale atwale muganzi we era kino kyakoleddwa ne babaako be bakkaanya kwabula ekyaddiridde ye musajja ono okuwa omwana eyabadde awaka ssente n'agenda okugula ekyokulya ku maduuka era kigambibwa nti mu budde obwo bwennyini n'amutugumbula era olwamaze n'alinnya pikipiki n'abulawo nga tewali gwasiibudde. Oluvannyuma lwa CBS okukola emboozi eno ku makya gano omusajja ono Asafu Kagayi atayogera waali mu kiseera kino atandise okukubira abalamu be okubadde Aisha Nasiwa ne Rahima essimu ez'okumukumu ng'agamba nti ekyamukyala we okufa abitegeeredde mawulire era naye yeebuuza lwaki yafudde baakamala okugonjoola ensonga zaabwe. Kagayi ku ssimu yeeganya okutta muganzi we n'agamba nti ye yajjako kumulabako bulabi. Poliisi ono emuwadde gaabuwa ayanguwe yonna gy'ali yeyanjule kubanga eri mu kumuyigga. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano e Lwengo. Mu ssaza Butambala obutakkaanya bweyongedde mu kibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Butambala. Abakulira ekibinja ekisagulira NRM mu buwagizi be balangidde abadde ssente w'ekibiina ekyo mu disitulikiti Haji Faizo Kikulukuunyo Sali obutaagaliza. Omusasi waffe Patrick Serugo kaabituwe. Kino kiddiridde abadde ssente wa NRM mu disitulikiti y'e Butambala Haji Faizo Kikulukuunyo Sali okuyombera ku mukolo ogwabadde ogw'okuwaayo ofiisi eri yamudidde mu bigere Bwenje Habert Mugalula ogwabadde mu maduuka g'ekibibi. Faizo Kikulukuunyo Sali n'alumiriza akakundi kabana NRM akamanyiddwa nga Butambala NRM team akakulirwa muna NRM Haji Kakonge Musa ti bano batemyetemye kibiina ntolwokuba benyigira mu bikolwa ebimenya amateeka g'ekibiina nga bagenda basaba obuyambi mu office n'ebitongole ebyenjawulo mu linnya ly'ekibiina kya NRM kyokka bwe bafuna ensimbi ate bazikoleramu byabo okwegaggawaza gattako n'okutwalanga abanene mu ggwanga gamba nga Minisita Haruna Kasolo kyokka nga office ya NRM e Butambala tebimanyiiko. Enfuga teyizikiriza kugenda kadaala kaki kabyabufuzi era nvudde mu office okujja wano kati mmwe abali mu office mukoze mutya okubeera nti abantu baffe abagwanidde be butadde mu difeeri. Ekyokubiri bw'oggyeko primary zaatuza Butambala ejjeemu embeera ya clickism obubinja bunafuya ekibiina olwaleero e Butambala siina bwe nnumba naye tulina kye tuyita NRM team bammemba abasinga wano mbalaba we muli abaetribinga tubaali obukulembeze bwammwe ng'abazze mu mainstream politics oba mainstream party arrangement mugenda bufokasinga wa ku kyemaanyi wammwe oba munaasigala nga muli mu mbeera ziri ze mbadde mutambuliramu. Ekintu ekyo kiyisizza nnyo ekibiina. Wabula Haji Kakonge Musa omutandisi wa NRM Butambala team anenyezza Haji Faizo Kikulukuunyo Sali nti asusse obutayagaliza n'okwogera ebitali bituufu n'agamba nti bo ekibiina kyabwe kyawannakyewa nga ne ssente ze bakozesa zaabwe n'agattako nti baayingira mu mirimu gya NRM nga balaba ekibiina ekyo e Butambala kiri mu kusaanawo. Nsonga eyogeddwako nti Butambala NRM team kakundi koonoona NRM koonoonye ebigendererwa bya NRM kakozesa ebiwandiiko bya NRM era kalina we kajja ssente mu banene. Ensonga eyo yabadde nkyamu ddala. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Mu ssaza Singo poliisi mu disitulikiti y'Emityana ng'eduumirwa DPC Stephen Ojoke erinnya eggere mu lukuŋŋaana lw'ekibiina kya National Unity Platform NUP ebalangidde okwamuka ekifo ekyo bunnambiro ng'ebalangayo kyeyise ejjoogo. James Kana Sebuguzi kalutuvire ku ntono. Olunaku olwaleero bannakibiina ki NUP
mu ggwanga lyonna lwabadde bateeseteese okusinkana abavubuka bannakibiina okwegeyamu ku kalulu k'abavubuka akabindabinda mu disitulikiti ey'Emityana. Banna NUP enkuŋŋaana z'abavubuka bano badde bazitegekedde ku mitendera egya constituency era nga mu munisipaali y'Emityana babadde bakukozesa ebimuli bya lutikko y'Ekinda ate mu ssaza ly'e Busujju nga bakukozesa ebimuli bya ggombolola ya Ssaabawaali Butayunja ne constituencies endala. Poliisi ng'eduumirwa DPC Stephen Ojok esazeeko gardens zino eza Kinde obadde walina okubeera olukuŋŋaana lw'abano era enzigi eziyingira mu gardens zino n'eziggala era bangi balabiddwako nga bakakibwa okufuluma ekifo kino. Wakati mu kuwanyisiganya ebigambo wakati wa poliisi ne bana NUP, DPC Stephen Ojok awuliddwako ng'alumiriza bano okubeera abajoozi obutamutegeeza ku lukuŋŋaana luno ng'obudde bukyali era kitegeerekese nti mu ofiisi ye baatuseeyo lunaku lwajjo yadde nga bano balina ekiwandiiko okuva ewa Inspector General of Police ekibakkiriza okugenda mu maaso n'enkuŋŋaana zino. It's not about NUP. Me, I'm about a gathering. But I'm not about us to go to Saza. Because even the Saza is enclosed. Saza playground. It is well built with the walls, I mean, with gates. Let us try. Yeah, you can even capture the I don't know where you will run now. But again, Mr. DPC. You get a conference facility. Let me now simplify for you. Get a conference place. But in the letter here, what is the town hall they're talking about? No, but what is saying the meeting should be held in the town hall. And police for the last any such enclosed place. This is not my first time to have this kind of thing. I've been around. So that one you will not convince me. You can call anybody. You call RPC and ask him about this place. We don't have a number. Give we came this place. But again, Godfrey Kasita ssentebe w'ekibiina ki NUP mu disitulikiti y'Emityana agamba nti abakuumaddembe bye bakola bya bufuzi kubanga bo amateeka bye gabalagira okukola byonna baabituukiriza. Era poliisi okubeera ddala waggulu ku national yategeezebwa era ne bakama baffe ku national yesterday bakoze press conference ku nsonga y'emu era bwe twatuuka wano twagezaako okutegeeza bakama baffe naddala DPC naye simanyi lwaki oba maybe entaputa y'ebbaluwa yereeseemu obuzibu naye nga twabategeeza bulungi era ebitundu ebirala ebisinga byonna emikolo gyabwe gigenda mu maaso bulungi. Bano balagiddwa okufuna ekifo ekizimbe giyite conference hall we baba bakolera enteekateeka zaabwe kyokka nga nakyo bakyakiganye. Ku CBS FM y'obujjajja James Kana Sebuguzi ndi Mityana. Ebyo nga bikyali bityo wano mu ssaza Busiro enkola ey'akasoobo n'okutuuka ekikeereza eri abakulira ebyokulonda etandise okweraliikiriza abakulembeze ba Town Council ey'Ekajjansi mu bitundu eby'Entebbe. Omusasi waffe George William Hakooza kabituwe. Okuva ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 akakiiko ak'ebyokulonda kaateekateeka nti abakulembeze b'abavubuka ab'abantu abaliko obulemu awamu n'abakadde z'ennaku ze balina okukozesa okusunsulamu abo abanaavuganya ku bifo eby'okukulembera ebibinja byabwe naye we lutuukidde olwaleero ng'enteekateeka eno etandise okuwanisa abakulembeze emitima nga mu Town Council ey'Ekajjansi abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu kansala Alex Kiguli bali mu kwemulugunya kwereere ku nkola ey'akasoobo saako okubulwa ebikozesebwa mu kwewandiisa kuno. Weesanga ng'olunaku lulamba bakola ku kyalo kimu ku bya 62 bikwa Town Council yaffe n'ebikozesebwa byennyini empapula abaana ze balina okwewandiisaako. Weesanga batuwa olupapula lumu kyokka nga baagala tubawo empapula eziri oligino 2. Kino kitusunguye abavubuka baffe ssaawa 2 baba batuuse olumu yatuuka ssaawa 4 akola ku kyalo kimu n'abagamba nkooye era wensabire abatwala ebyokulonda mu Busiro South constituency wamu ne Mwami Torobat atwala ebyokulonda mu district y'e Wakiso yonna babeeko amagezi ge batukolera mu bwangu obw'ekitalo. Ebyo nga bikyali awo enteekateeka ey'okuzza obujja endagamuntu z'abantu awamu n'okuwandiisa abantu abapya abaagala endagamuntu etadde abantu mu bitundu eby'Entebbe ku bunkenke olw'ebyuma ebitono n'obudde ababikozesa bwe batwala okuwandiisa omuntu omu era batandise okuwanjaga babongera ebyuma ebirala.
erinnya Nsereko Robert abasinga bamayirya kansala Taasa Nkumba tuli basanyufu tuleetera enteekateeka y'okununuwalinga endagamuntu naye wano mu luka gwaffe ogw'enkumba ekizibu kye tulina ebyuma baatuwadde bitono ne batusaba ffenna tukuŋŋaanire wano ku kitaawuluzi ate nga tekisobola kumala bantu kyandibadde nti ebyuma baweze ebyuma ebiwerako buli muntu oba oliawo gye yalondera oba ku kyalo nga bwe tulina ebyalo 6 eyo buli kyalo kibe nga kirina kompyuta ezaakyo abantu banunuwalinga. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Bwe tugendako mu ssaza Kyaggwe ssente wa NRM municipal y'Emukono John Baptist Wamala Saalongo alabudde abavubuka beewala okukozesebwa bannabyabufuzi nga bawaayo obudde bwabwe bwonna mu kuwerekeranga bannabyabufuzi abo naye bafissewo akadde ak'okwekolerera. JB Wamala era akubiriza abavubuka obuteerabira nti obulamu bwabwe nabwo kikulu nnyo nga beewala okulwanagana. Naye nga okusingira ddala abavubuka baffe tubakubiriza newankubadde bino ebyobufuzi bibiri ate balina okuba nga balina kebeekolera kubanga ebyobufuzi si ebisembayo ate ekyokubiri mu byobufuzi tewaliwo munnabyabufuzi ajja kuwa ssente zikugaggawaza. Kitegeeza twongera okubakubiriza okulaba nti wadde bino byonna weebiri obudde bwonna baleme bumalira mu byabufuzi kubanga ono gw'olwanagana naye enkya gw'ogenda okubeera naye ojja kuba omwetaaga nga naye akwetaaga. Olwekyo abavubuka tubakubiriza nti muleme kukozesebwa bannabyabufuzi abamu bannakigwanizi ababateekamu entalo. Mu ssaza Buddu nate ab'omukago ogulwanirira obutonde bw'ensi n'eddembe ly'obuntu mu bbendowende ly'e Masaka guyitibwa Cotifon bennyamivu olw'obusente obutono gavumenti bwewa ebitongole bya disitulikiti okukola ku nsonga z'okuuma obutonde bw'ensi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar Kaagatuwe. Kayinga Muddu Isito ono nga ye mukwanaganya w'omukago guno gwa Community Transformation Foundation Network Cotifon agamba nti ebikola eby'okutyoboola obutonde bw'ensi birimu mu bbendowende ery'e Masaka ne mu Uganda kumpi yonna. Agamba nti ebikola bino okusinga birabikidde nnyo mu Lwera gye bayiikuula omusenyu saako ebifo ebirala eby'entobazi era nti n'ebikola eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu nabyo biri waggulu nnyo kyokka nti woofiisi naddala ku disitulikiti eyo gamba ng'ey'obutonde bw'ensi saako ey'ekikula ky'abantu ezandibadde zikkirira wansi okuyambako okukendeesa ebikolwa bino. Gavumenti ekyennaku eziwa obusente butono nnyo nga n'ezimu abakozi baazo tebalina ntambula ebatuusa wansi eyo okusomesa abatuuze. Ofiisi erina okuba nga omukulu oyo abakulu abo owa community avunanyizibwa ku batuuze n'oyo avunanyizibwa obutonde bw'ensi basobola bulungi okuba nga bataalaaga ne basomesa abantu mu disitulikiti zaffe Lwengo wa naye tembawadde bye bakozesa sente muzitadde mu bintu ebitalina nsonga. Kayinga Muddu Isito mu ngeri y'emu asabye gavumenti eteerewo abatuuze mu ggwanga embeera ebasobozesa kasasiro atavunda okumukolamu ebintu eby'omugaso mu kifo ky'okumumansamansa eyo mu bifo n'ayongera okuba ow'obulabe. Tulinawo ekifo ekikuŋŋaanyizibwamu ebintu bino ebitavunda mu buli disitulikiti ng'abatuuze basobola bitwala atuusi ne bigulwamu n'essente ebigenda bikolebwamu ebintu ebirala. Ebintu ebikolebwamu bingi. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffar Kalungu mu Buddu. Bannaffe gy'amawulire okuva mu bitundu bya Buganda.
you.